Abantu 20 be bakakwatibwa ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku ssomero erya Nyabugando Peter Hunter Secondary School erisangibwa e Kasese. Muno mwafiiddemu abantu abasoba 40. Abaana mu babiri abaatemulwa 37 baali baana ba ssomero. We twogerera kati emirambo 25 twasobodde okuzuula bannannyinibo era nga mu be tulina mulimu Muhindi wa Palya myaka 25, Kiza Kabugorozet 15 wa buwala, Kamala Rusia myaka 15 n'abadde muwala mu senior 2, Kule Martin 22. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, abamu ku abo abakwate kwe kuli n'abakulira essomero lino nga bano bateekeddwa okubaako bye bannyonnyola. Ono agambye nti abalala bandiba nga balina akakwate ku balumbaganyi abakoze obulumbaganyi ku ssomero lino. Bateebereza okuba nti balina akakwate oba nti balina akakwate oba balinganga bambega abazze bakolagana n'abayekera. Abasukka mu 2 be twakakwata bali ku poliisi e Kasese. Tulina ne director ow'essomero lino awamu ne head teacher. Olw'ebimu ebigambibwa nti bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba mu kunoonyereza kwe tuliko mu kiseera kino. Ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga essomero lino lyalumbibwa Empondwe mu disitulikiti y'e Kasese era nga abayekera ba ADF be balumizibwa okukola obulumbaganyi buno. Bano baakuma omuliro ku ssomero lino, abantu ne bafiiramu ate era ne batematema n'abalala. Ennangala z'embeera nga bw'eyimiridde omuli abafiiriddemu awamu n'abo abakyapookya n'ebiwundu. Abantu 6 abakyalina ebisago, bana bakyali mu ddwaliro erya Bwera Hospital. Omu yaddusiddwa ekiruddu n'omulala omu n'aleetebwa e Mulago National Referral Hospital. Bano mulimu Aleganyira Wilfred myaka 21 yaleeteddwa ekiruddu nga ebisago ebyokumwokya by'amaanyi. Tumwebaze Godwin 32 ono yaleeteddwa e Mulago mu ddwaliro. Poliisi era evumidde ebikolwa bino ebyakoddwa ku bannayuganda era ng'asuubiza nga bwe batagenda kupondoka nga balwanyisa ebikolwa bino. Bwe banaakola obulumbaganyi bwonna obw'entiisa, obutali bwa buntulabulamu, obw'ekikambwe, obwenkaniddewa, tekigenda kuviirako ggwanga lyaffe Uganda okunafuwa mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga. Enangera alaze ebimu ku ebyo abakugu bye bazudde omuli n'abamu okuba n'ebiwundu by'amasasi. Baasobodde mu kubookya baasiridde ebitundu byonna mu maaso n'emabega. Omu ku bo mu kumwokya twamusanze nga alina ekiwundu ky'essasi ekitegeeza nti baasooka kumukuba kyasi ne balyoka bookya. Ate waliwo omulala ndowooza mu kussa yabadde assa omuliro guno kuba gwamwokyezza munda muno. Poliisi era eyogedde ne ku baana abatalabikako. Ennamba eyo entuufu tetunnagifuna bulungi kubanga mulimu abagamba nti abaana 5, abalala 7, naye nga mu kiseera kino twagala okulaba nti tufuna olukalala olw'abaana bameka abaali ku ssomero kubanga balala bagamba 54, abalala bagamba baali 60. So already tumaze okufuna ennamba y'abaana abaayokebwa, abaana abaatemu be baasanjaga, abaana abakyali mu ddwaliro awamu n'abaana bakaawonawo. Obulumbaganyi buno bwe bwabaluseewo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'avumirira ebikolwa bino n'abikwasaganya ku bikwekweto bye bakoze mu ggwanga erya Congo nti bano bandibanga kati obwanga babuzizza wano ewaka wabula tebajja kubawakyanya. Mu mbeera y'emu ne minisita obyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataawo Museveni yavuddeyo naye n'avumirira ebikolwa bino. Evil people and they are trying to harm our children, but they will not manage.
always. I am confident that the God we serve, who sees all things, will lead the UPDF force to track down these evil people, and they will pay for what they have done. I have no doubt in my mind that they will be found and they will pay for what they have done. Bannaddiini nabo beeyunze ku bannayuganda abalala era ne balaga nga ebikolwa bino bwe bitateekeddwa kuweebwa kyanya bano balaze nga bwe bajja oteekateeka olunaku olw'okusabira abaana ssaako n'abantu bonna abafiiridde mu bulumbaganyi buno. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.